ddiini. Kibasaamu nti okusoma si kikulu. Katonda kyonna gw'osaba. Ab'ekitongole ky'eddagala bakoze ebikwekweto ku famasi ezitalina bisaanyizo ne baggala eziwera. Balabudde kubawa embizzi eddagala lya siriimu zigejje. Biyinza okuvaako kansa. Omuvubuka akoze effujjo ku poliisi bwaggaliddwa olw'amabanja. Akonyekonye omutwe ku kisenge ne bamuggyayo ng'ataawa. Tala mubi era nze ngamba abavubuka. Nagenza olaba ng'omuntu akyalimu nga magulu geezingidde munda. Kitalo munnamawulire Edward Muhumuza afiiridde mu kabenje ng'agenda ku yunivasite okusoma. Afiiriddewo. Katugatandike ne poliisi ebulengeriko amaka g'omusumba gezinzeeko mu kiro ekikesezza olwaleero gyesanze abaana abali mu myaka abatemera wakati w'emyaka 6 ku myaka nga 17 nga bali 20 nga kigambibwa nti ono yabaleeta kubalaga Katonda omutuufu. Abaana bano kigambibwa nti abadde abayigiriza enjiri ebalowoozesa nti okusoma tekuyamba. Poliisi ezinzeeko amaka g'omusumba Kisoma Daniel agasangibwa n'akuwadde mu disitulikiti y'e Wakiso. Kidiridde omuzadde omu okuva emukono okubulwako omwana we Martha Adol abadde asoma mu ttendekero ly'abasawo erya St. Francis School of Health Sciences ng'ono abadde amaze wiiki 2 atalabikako. Anet Kizito agamba nti muwala we yabula ne banne abalala 3 nga balina munnaabwe gwe babadde baperereza abeegatteko nga bamugamba nti gye bali ewali Katonda ng'ono gwe bakozesezza okutuuka ku kikomera ky'omusumba Kisoma. Batwala ati nga ntakyasoma tugenda ku ssomero nitukonfaminga nti omwana tali ku ssomero twamala okonfaminga eripooti akukole netutandikirawo okunoonyereza. Eno olutuuseyo omusumba Kisoma bategeezezza nti abaana bato bonna babe nga bba abakulu bajja kunoonya Katonda omutuufu ali mu kifo kino. Bonna babo wano bakolawo ki mu ssomero. Abaana baffe tulina abaana 5 basula wano. Abalala be basula wali abawala batuulira ku leediyo abo abakulu ne bajja nga baagala obulamu bwabwe bukyuke. Ojja kusaba Katonda. Katonda kyonna gw'osaba. Kati watuuka otya wano? Kizito agamba nti omwana we olwabula yakuba ab'ettendekero lya St. Francis mu mbuga era ng'okuva ku olwo babadde ku muyigo gwa mwana we okutuusa lwe yakwataganye n'omwana abakulembedde okubatuusa ennakuwadde omwana we gye baamusenza. Nti yava ku ssomero yagenda kunoonya Katonda gyali simanyi nnyo kisituukangayo naye Katonda nsobosezza ne ntuukayo. Omusumba Kisoma akwatiddwa ne Edigita ono abadde akola nga kayungirizi okumuleetera abaana. Abakulembeze b'omu kitundu bagamba nti omusajja ono yapangisa amaka gano nga bamanyi nti abeeramu n'abantu be wabula kibeewunyisiza okulaba nga abadde asibidde mu baana b'abantu olw'ebigendererwa ebitannamanyika. Tubadde tumanyi nti makagi wabeera nenga projekiti yonna yonna eriwo tubadde tetugimanyi ku ofiisi yaffe. Bazanya kiro okuzanya ekiro emisana tebazanya babeera beebase basula batuleekaanira obudde kukya oba bwakebakawo ng'ogenda owulira boozezza ebintu 8 baba bakola ki okwoza ebintu ekiro amasowaani ne gakubagana abaana ne bazanya ne bakuba ebisenge. Mabegako nga wayiseewo nga wiiki emu abantu bano baali bakaaba nga bw'owulira abantu abafiiriddwa saawa 6 ogw'ekiro nenvaayo nenzija wano nenkonko n'ekikomera ne bagaana okunzigulira. Oluvannyuma abasirikale bajjeeyo abaana kw'ossa n'omusumba ne batwalibwa ku poliisi y'e Bulenga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.
God is making our way through it. Osisanda ategeezezza nti bakukwatagana n'ebitongole ebirala okulaba nga bakebera endaga butondo okakasa oba abaana. Abamu ba musumba ono nga bw'ategeezezza. Ku makya ab'eŋŋanda z'abaana bagenze ku poliisi ebulenga okubadde ne nnyina. Waakisoma ategeezezza nti mutabani we yava awaka nga azimbye ennyumba ng'etuuse ku wall plate n'ayingira ekidiinidiini. Ngamba maama ffe tulina gye tugendako. Tulina gye tugenda lwa nsonga nti eno emikono sikyalinayo nnyo mirimu. Poliisi ereese omusawo okubeekebejja nga abasinga yabajja mu bitundu ebitali bimu. Bakizudde nti abasinga baakyusibwa dde obwongo. Bamuguddeko omusango gwa trafficking in person. Akwatiddwa katali mu mikono gya poliisi. Tutandise okuwandika statement oba okujja statement ba victim babadde 18. Abdu Muwonge yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Bo ab'ekitongole ekivunaanyizibwa ku mutindo gw'eddagala ki National Drug Authority bakoze ebikwekweto ku zi pharmacy eziwerako ne ziggalibwa ne bakwata n'abasawo abatalina bisaanyizo. Ebikwekweto bino bikoleddwa mu disitulikiti y'e Wakiso ne Greater Masaka. Ab'ekitongole ky'omutindo gw'eddagala mu ggwanga aba National Drug Authority NDA mu bufunze bakoze ebikwekweto nga babitandikidde ku Zera Pharmacy ne bagiggala olw'okusanga nga abakozi tebalina bisaanyizo bimala. Bategeezezza nga mukama waabwe bwe yabategeeza nga we yafuna pharmacist gwe balina okukola naye talabikako. Eddagala lyonna balibooye n'abakozi ne bakwatibwa. Ekasangati baggadde katejamu pharmacy nga bano bamaze ebbanga nga babalabula okuggalawo olw'obutabeera na pharmacist alina kukola mu pharmacy eno. Kyokka ne beerema era bano babaggadde n'eddagala litwalibwa. Yongeddeyo empigi gye bagadde Micre Pharmacy nga nabo babasanze tebalina layisinsi n'obutaba n'abakozi bateekeddwa kukola mu pharmacy. Yoerwengo bagadde General Top Care Pharmacy nga nabo balema okufuna layisinsi kyokka nga ne pharmacist ateekeddwa okutunda eddagala. Tebamulina era nga nawe eddagala litwaliddwa n'abakozi ne bakwatibwa. Ate mu Masaka City bagadde Karodama Pharmacy olw'okusanga abakozi nga tebalina bisaanyizo era abakozi bagezezzaako okubira mukama waabwe kyokka tekibayambye. Wabula mu disitulikiti y'e Sembabule bagadde Kiapa Hubs nga bano basangiddwa nga batunda eddagala ly'ekinnansi kyokka baalitabuddemu ebika by'eddagala ery'obulabe eri abantu. What they do, they restrict access. They can have like 100 units, but they tell you there are only 2 left. So hurry and bring money cash. Samuel Kyomukama kulembeddemu ebikwekweto bino agamba nti abantu bonna bakwatiddwa bakutwalibwa mu kooti bavunaanibwe. Customized kwetika ddagala eritwale bulungi eriteeke mu store. Nannyini lyo bwe baba nga bagenze mu kooti ne ba answering emisango gyabwe bajja kutuleetera order eva mu kooti tubawe eddagala lyabwe kubanga ddungi teririna buzibu. Babasawo abatwala ebyobulamu mu disitulikiti y'e Masaka balaze obwennyamivu ng'abalunzi bwe beegumbulidde okukozesa eddagala eriweweeza akawuka ka siriimu erya ARVS okuliwa ebisolo bisobole okukula amangu ng'akulira eby'ebisolo Mukasa Kirumira bw'annyonnyola. Oli ajja n'alowooza nti antiretroviral z'abantu zisobola okutta vayirasi y'embizzi eri. So naye nga era nga bwe tugambye ebimu ku bizibu ebizize bino eddagala okuyitirira obungi mu nnyama y'ensolo biyinza okuba nga biyinza okuvaako kansa ate mu bantu nga tulidde ebintu bino kubanga tukimanyi bulungi nti ensolo ezisinga mmere y'abantu.
ate bwe tukozesa eddagala eringi abantu baddira ne mu mmere y'ensolo ne bateekamu eddagala lingi nnyo, so kintu kizibu nnyo abatabula eddagala bamanyi okuteekamu eddagala mukyo, so tuli mu kulwanyisa kintu kino naye kikyali kizibu. Tubadde twatuuza fasilities zaffe eziwa eddagala lya ARVS kubanga netubategeeza obuzibu obuliwo tubategeeza n'obuzibu obuyinza okuba nga okivaamu senga kinaabeera nti nno eddagala ligenda mu oduchain kijja kuba ne long term effects. William Mutyaba yakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV. Ate wabaddewo akavuyo ku poliisi ey'endejje bweggalidde omuvubuka abadde abanjibwa ensimbi kyokka ono n'agikoleramu akavuyo akatagambika bw'akonyekonya omutwe gwe ku kisenge n'aleka nga abasirikale basobeddwa. Poliisi bw'etyo esiitaanya okumutwala mu ddwaliro nga buli omu amwesamba. Wabaddewo akavuyo ku poliisi ey'endejje nga kavudde ku Matovu Yusufu yebase mu maaso g'emmotoka ng'agezaako kutangira na myalo gyase ne nnyina adde bamututteko ensawo enesemo olw'okuba bamubanja ssente. Kigambibwa nti Matovu yeewola ssente ku nnamyalo ate n'alemwa okumusasula nga gyaleetedde nnamyalo okutegeeza ku nnyina babanje Matovu. Matovu bamugyeko ebintu agenze ku poliisi endejje okulopa omusango kyokka n'atayambibwa atayiza nnamyalo nga tamukkiriza kuva ku poliisi. Nnamyalo walemedde kuno okugenda Matovu kupinya okulako ekikofiira ku mutwe. Nnyina wa nnamyalo ayise poliisi nemukwata ne bamuggalira. Matovu olumugalira akonyekonye poliisi nga bwalekanira ogula abasirikale bagenze okulingisa mu kaduukulu ng'azirise. Abasirikale bayisiye abantu bababeeko okumujja mu kaduukulu bamutise mu ddwaliro ery'Ennamalere. Bodaboda ezibadde bweziganye kiwaliriza abasirikale okuyimiriza ebadde etambula. Bamusitudde bamuteeka ku bodaboda wabula telemerera okumutwala olw'embeera gy'abaddemu. Bafunye emmotoka ne bamuteekamu olwo abasirikale bamudusa mu ddwaliro. Abaddewo baliko bye boogedde. Zaala mubi era nze ngamba abavubuka bawoza amababoda ffe tuzannya zaala naye si bwe bokka bokka naye buli muntu azannya zaala alinga majini. Zaala mubi nnyo 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 ewona ssente ne bazikuba. batwalaka mwana kati badde bakomye batwalaka neko busatu abiri asobola okwongera mu kyati waabwe badinya n'abalingi ku kompyuta abazungu za ku kompyuta ziri ku simu kati esimu yasoose okukwata ey'omulenzi omu kati neno ng'ate yagirembedde ekitegeeza kuliko ebyama bingi naye nengimugyako. David Sulaiman yakusakidde eggulu ku lwa Bukedde TV. Wetweyongerayo omuntu omulala alumirizza omugagga ono eyakoonakona ennyumba y'omujaasi ku bizinga nti naye yamusuuza ekibanja kye kyayiika ziri 23. Ono agamba nti yaddukira kati Fort Portal gye yeewogoma ng'agamba nti gavumenti bw'eteesitukiremu kuyamba abantu bangi baakusigala nga bayagga. Eby'omugagga Jackson Twinamasike yaleeta bakanyama ne bakoona amaka g'omujaasi wa UPDF Major Mark Wanyama byongedde okulanda omuntu omulala Richard Kabonge bw'amulumiriza okumusuza ekibanja kye kiweza yiika 23 ku kizinga Mbeya. Kabonge alumiriza Twinamasiko oluvannyuma lw'okulaba amawulire agataliiko nfuufu nga maka ga neighbour omujaasi Wanyama gakoonebwa. Gamba bakoze effujjo ly'amaanyi naye ng'akosa nnyo poliisi eyalegera poliisi ne batugamba mbu alinako ndowooza abakulu bawatyemayo abakolera naffe netutya munange kubanga zisigula kibanja kasiira konsenti yananyini ttaka yafuna konsenti ey'omukyalo oyo yali mwannyinawo oli eyamuguza era ng'amumanyi endagano tugiina n'ebyenkumu tubiina ng'abitaddeko ng'akkiriza tunda ekibanja. Alumiriza omugagga ono okusindika abantu ne bamuteega ng'afuluma kooti ne bamukwata ne bamuggalira mu makomera ag'enjawulo. Ate tolina wenza muwabira etolina kubanga mukono yonna yonna eyo kasitoposi kati nga baabakyusa naye mukono yalinawo regional CID awo. Ono mu kiseera kino nga yaddukira mu disitulikiti
disitulikiti y'e Fort Portal okutaasa obulamu bw'atulaze ebifaananyi eby'ebizimbe ebyali ku kibanja kyayogerako nga bino Mugaga yabikoona n'asimbawo Kalitunsi so ng'agamba nti yagula ekibanja kino mu 2020 ku Thomas Kaddo. Tufuna justice, tufuna help omuntu tusobola okukola kibaga ne mu makooti tusobola kugenda. Ogenda mu kooti ye bw'amanya nti oli mu kooti yakulinda wabweru. Eddala omuntu azze Jackson tunamaso osanzeewo abantu n'ogaana okolagana n'abantu osanzeewo ate n'obagobaganya. Amaanyi mukozesa bakifensi. So takozesa poliisi akozesa bakifensi kuba buli wajja wano ajja n'abavubuka. N'amasiko ng'ayita mu muyambi we Michael Kabaziguruke yali omubaka wa paalamenti ow'e Nakawa awakanyiza ebyogerwa Kabonge n'ategeeza nti mukama we yagula ettaka lino ku Sendi Joakim omu ku bannannyini ttaka ku kizinga kino. Naye nga mu kwogera talina kyalaga oba ndagaano oba kyapa wadde nga talaga nti alina kuno akajiiko k'ettaka okwo ku ttaka eryo. Era ne kitwaliriza okugenda mu kooti okwekubira enduulu mu kooti. Kooti n'emuyita aje abitebye n'asalawo kudduka. Paka guno gwakatalabikanga. Oli bw'asanga motoka yo wali n'agimenya ng'ogamba nti omutula mu kooti ndeete logobuku kandulayo ebintu byonna tebikwatagana. Naye okujja mu mawulire si kye kigenda okumuwa ettaka. Ne bw'anaaleeta Kabonge oba omuntu omulala yenna ne boogera ebikankanya eggulu tagenda kufuna bwannannyini ku ttaka eryo. Nga bwe nkugambye institution eryemu ejja okusalawo ani mutuufu ani mukyamu. David Musi yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV. Enjuba bw'eba egwa buli w'obeera oba ogiraba kyokka mu kibuga ggulu ng'abantu balina mu kayisanyako okudda eka bw'eba neeseebengerera munnange no toyagala eggwereyo olw'engeri gy'ebeera bikamu. Tulina bye tukuleetedde. Bagamba nti okutambula kulaba naye Uganda nsingagga erimu ebyewuunyisa ntoko by'omanyi ne by'obadde tonnazuula. Omuzungu kyava agituuma ekkula lya Africa. Nfuufu tulambule ffenna. Buli lwa mukaaga munnange erindirira ate oluddako tulina enteekateeka gye tuleeta. Ono ye Bukeddewo olunaku olw'enkya gwe ngenda okuyisiza munnaffe atekeera weekwate kopi kubanga amawulire gesigenda kukoonako njolo g'olina munnaffe okumanya. Kati Kazimba wuuna wadde Namirembe nsalessale ku nsonga z'ebyettaka ne babikuwa mu Bukedde w'enkya. Waliwo maneja wuuno asuddewo famire n'adduka n'omukazi ow'abaana abana. Ekimutanudde okukola ekyo ojja kukisanga mu Bukedde. Ensonga zonna ne bazikuwa bulungi nnyo nga bwe ziyimiridde. UNRA yongedde kontrakita w'oluguudo lwa Kampala-Jinja emyezi emirala 6. Lwakiri bwe kityo keera weekwate kopi n'amawulire amalala mangi agakwata ku kisibo n'ebirala. Katukomewo n'ekitundu ekyokubiri mulimu bino. Wosaliza Kabiriti ku gas oyo fire. Nonyeza teriwe situse na teba kutunda mu butale. Jimba dinga mbagambi banga lyonna. Awone bangena makeri. Omanyi lwaki nkutunuulidde? Abiri. Gano ge mannya amalala agatumibwa mu masiga amalala mu kika ky'ente. Dambya, Luzige, Lwekana, Lugambe, Kaseegu, Mpungu, Muyonga, Kyanziru, Lubango, Enkya n'endirira amannya amalala.
bwe tweyongerayo mawulire gaffe agataliiko nfuufu, amyuka Ssaabaminisita owookusatu Hajati Isang Rukia Nakadama ategeezezza nga Uganda bw'eri enneetegefu okulwanyisa obulwadde obw'akafuba. Asinzidde ku kisaawe e Butalejja nga Uganda yeefumiitiriza ku nsonga ez'okulwanyisa ekirwadde kino. Uganda olunaku olw'eggulo yeegase ku nsi yonna okwefumiitiriza ku bulwadde obw'akafuba n'ensimbu. Ebikujjuko eby'omwaka guno byabadde Boma Grounds e Butalejja wansi w'omulamwa nti buli kimu kisoboka. Omugenyi omukulu abadde omumyuka wa Ssaabaminisita owookusatu Hajati Rukia Isanga Nakadama akiikiridde Ssaabaminisita Robina Nabbanja. Kwogera kwe Nakadama ategeezezza nti gavumenti neetegefu okulwanyisa endwadde zonna mu ggwanga. We shall be able to change mindsets of our people, especially those who silently suffer from TB and do not seek care. Agambye nti gavumenti tegenda kukkiriza kufiirwa abantu balala abakwatibwa obulwadde obw'akafuba. Ladies and gentlemen, what don't we have? The brains and experts, the tools, informal policies and frameworks, stewardship, the peaceful and enabling environment ushered in by the NRM. It is unacceptable that we continue to lose 30 people daily. Omubaka wa Bunyole East Yusuf Mutembere agambye nti kyekiseera gavumenti eyongere ku ssente zeeteeka mu kulwanyisa akafuba. Organizations, the government and everyone here, it's our duty mandated under Article 22 to ensure that we protect the right to life. So the only issue is that it's very important, Right Honorable Chief Guest, that our communities, our people, they must try and trace the TB contacts, because some of them are with us and they don't know that they are TB victims. Actually, we have a stock out of pediatric TB regimen. The available anti-drugs that we have is strictly for the adults. Yonge request yange eri government nyo kusunga eri government yongese ebikozesebwa mu madwaliro okusupportinga village health teams and the health workers. Omubaka wa USAID mu Uganda Richard Nelson agambye nti ekitongole kyabwe kyetegefu okulwanyisa obulwadde obw'akafuba. Critical that we continue to educate people about TB. And this day, World TB Day, is an opportunity to do that. Wilfred Masaba yakusakidde gule lino ku Bukedde TV. Ate bannamawulire bakeeredde mu kiyongobero oluvannyuma lw'okufuna amawulire ag'okufa kwa munnamawulire munnaabwe Edward Muhumuza agudde ku kabenje ng'agenda ku yunivasite Enkumba gy'abadde asomera. Akabenje kano kagudde empala ng'anaatera okutuuka Enkumba. Kati abantu ab'enjawulo bamwogeddeko ng'omusajja omukkakkamu era omwetowaze. Kitalo nnyo. Bannamawulire bakeeredde mu kiyongobero olw'okufa kwa munnamawulire munnaabwe Edward Muhumuza abadde akolera ku NTV. Muhumuza afiiridde mu kabenje kaafunye ku makya ku Entebbe Express Highway ng'agenda ku yunivasite Enkumba gy'abadde asomera okutwalayo waaka ng'akola diguli mu mawulire. First impression gye ndabye omutwe gwonna gwadde kuyiika, like the brain was coming out n'omusaayi nga mungi. Mutuka kumwe examine ngaza ko mutereza omutwe. Kigambibwa nti emmotoka ye Toyota Passo number UBG B323 S mulemeredde n'atomera akapande k'oku luguudo neyefuula emirundi egiwera n'emutirawo. N'aluzinga control n'atomera Polo wano ku road toll ubasasulira. Naye omuntu kyamukisa mubi afiiriddewo. Ogeddeko n'ababaddewo okubadde n'omusawo amuduukiridde ne babako batubuulidde. Omutwe gwonna, the whole skull yadde crushed, yadde molded nga egumba lidda wano eddala lidda wano, so nga waliwo na open head injury yadde so serious. Abamu ku bantu b'Enkumba okuli n'omusomesa nabo boogedde kufa kwa Muhumuza. Nga mugamba nze ndi ready nja kubaayo ne koswa kwange ali ready n'angamba tamanyiye kuba emirimu gy'abadde mingi gy'akola abadde naye avaho ima nekinneewunyisiza ku makya gano nga batugamba ti nno afudde. Edward, knowing him on a personal level is when he joined here, but I've known him as a journalist who loved his job. I really can't really say so much, but one thing I can only say is
he has just been a humble guy in our class. Omusomesa gw'abadde atwalira waka prosekyeswa zirisebwa afunye amawulire g'okufa kwe. Bannamawulire ab'enjawulo oluwulidde amawulire gano ne bazambalira ku mugongo okutuuka ku ggwanika emulago omugenzi gy'abadde atwaliddwa. Bano mubadde ne byasomako nabo bamwogeddeko ng'abadde omukozi ate omuntu mulamu. Kale kirumba nnyo nti ffe ku desiki twali twongeddeko omuntu ng'oyo naye ate ku ssaawa ya leero agenze ate biba byakuddamu kuzimba kale kyakusaalirwa kunene nnyo. Nokubaddeko bakozi banne ku NTV ne Vision Group gyasooka okukolera ne bamutendereza. Kubanga muwummuzi wabadde atandise okweyagalira mu bulamu Katonda amututte. Abadde alina ebirooto bingi okusitula obulamu bwe ng'omuntu. Mulambo gwa muhumuzi oluvannyuma gutwaliddwa ku kanisa y'Abadiventi e Makerere okusabira omwoyo gwe ng'ekubyeko n'ebooga. Okusaba kukulembeddwa mu Godfrey Rubwama omulabirizi wa West Buganda Field ng'ono atendereza emirimu muhumuza gy'akoledde ekkanisa. Oluganda eno namusumba nga muweereza mulungi mu kkanisa ate nga mwesigwa ate nga muzima. Kale ne ŋŋamba nti singa buli muntu abigomba ekifaananyi ng'ekyo kiba kirungi nnyo. Asabye abakungubazi okudda eri Katonda kubanga buli omu tamanyi lunaku lwaligenda. Gwe nanga akulira era alaba eggabiro nkusaba nga mwegayira kkiriza Kristo ng'okyali mulamu. Omusumba w'ekkanisa eno Justus Perezi asomye obubaka bw'ekkanisa. Rodi Meya Salongeri Yasirukago amwogeddeko ng'abadde ow'amawulire ow'enjawulo era omukozi. Be fair and above all to be professional. Yenyamidde olw'obubenje obususse ku Ntebe Express Highway n'asaba poliisi okunoonyereza. But I think it's high time we interrogated issues about that particular road in Ntebe Express. Not long ago, we lost another journalist. I think it was a Galaxy. Patrick Onyango omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emirirwano awadde obubaka bwa poliisi n'atendereza omugenzi olw'obuweereza bwe. But sometimes when you see something goes wrong in police, he picks a call and calls you and tells you that Onyango, here there's something is not going wrong in police. Please do something. Correct this. This is not the way it should be. Ayogedde n'ebyo ebadde byakazuulwa ku kabenje kano. He knocked the signpost and it overturned several times. The vehicle overturned several times. Ab'enganda ne bannamawulire abalala bamwogeddeko ng'omusajja ow'enjawulo era ng'abadde ateekateeka okubanjulira omukyala. Ekyokuyiga ky'endowooza kyetumityeko nga bannamawulire abadde ekikibiina kitulina okusigala nga tuweereza Katonda mu buli mbeera. What was the fact? It's unfortunate. A few months called me and told me he has got a fiancé. It's bad that he has left without a child. Omuza afiiridde ku myaka 32 era nga wakuzikibwa ekyegegwa ku bbalaza. Ramshad Narujja ne Disan Mutyabaye bakusakidde eggulu erino ku lwa Bukedde TV. Kitalo nnyo, kitalo ddala kya muhumuza. Mukaweefubi wa Vision Group kuno kwoteeka n'abagikwatizaako ebyokubunyisa enjiri ey'okutaasa obutonde bw'ensi okuyita mu masomero ag'enjawulo aga secondary emanyiddwa nga Green Schools Initiatives. Kaakati abayizi ku ssomero lya Mengo Senior School bano bo beesimira nnyo mu kwenyigira mu nteekateeka eno. Essomero lya Mengo Senior School nga limanyiddwa ly'essomero erisinga obukadde mu ggwanga lino lyatandikibwa misana bakulisira 1895 kati gy'emyaka 28 bweddo era lyatandika nga lyabalenzi bokwabula wetwogera lisomesa bawala n'abalenzi. Essomero eryasookera ddala era tukyogerako nga tukyenyumirizaamu kubanga lyakabeerawo emyaka 28 nga twebaza Katonda nti libaddewo. Mu kiseera kino essomero lirimu abayizi abasukka
mu 15 kosana abasomesa abasoma 25 n'abakozi abayambako bayite support staff abasuuka 30 ejawunyisa ndiwadde omuwendo gw'abantu mu ssomero lino munene kizibu okulaba omuntu alijja muddo oba okwonoona ebimuli gy'emiti mu ssomero lino nga n'egimu ku gyo byaffe gikumiddwa bulungi nnyo era agamu ku mateeka agali ku ssomero bwe butatema oba okukosa omuti gwonna okuggyako nga kufusa kyabula biri abaana egimu ku biti egy'ebyafaayo era egikumiddwa obulungi gwe muti ogw'omuyembe ogwasibwa Ssekabaka Edward Muteesa mu 2005 bwe era akyaddeko ku ssomero lino. Mu biina abasomesa bakulu ogwabo gw'okusomesa abayizi ebikwata ku butonde bw'ensi obulabe obulimu ku buti obula n'engeri ey'okubukuumamu nga beeyambisa empapula za New Vision. Parliament is man and his surrounding, whereby in our local language we can call it obutonde bw'ensi. Kuliko obubaka obukwata ku mu butonde ezigabirira abayizi era abayizi baweebwa omukisa okubaganya ebirowoozo ku kye bayizisaako n'ebisooka ebikwata ku butonde. We can create a biogas digester, not so? Besides helping to conserve the environment, the smart kitchen is cost effective. Bano bakoma kusoma mu biina kyokka baliko ne pulojekiti ez'enjawulo ebatandisa mu ngeri ey'okuwozibwagibwa mu nkuuma obutonde nga bayita mu kibiina mu bigatte kye batuuma environmental club bwe bakunganyiza obucupa obumaze okozesebwa ne babikolamu ebintu ebingi nga greenhouse omulimu ebimera. When we are making this greenhouse, we used plastic bottles and polythene, since they are the things that mostly pollute the environment. Ebirala byakola mu kiba mulimu ebisero ebikunganyiza mu kasasiro okwewala okumasamasa buli muzi wasanze saako okunganya ebikebe ebidomole ebikadde n'ebiveera mwe balima enva endiirwa. I noticed that my school actually contributes a lot, because we as Mengo Senior School, we dump 4,500 bottles or plastic waste in a day. So this is among our projects in order to conserve our environment. But us as Mengo Senior School, we have decided to keep a green environment. We have a population of more than 5,000 students here, but the fact that we are able to respect the green around, we do not pick flowers, we respect the people that help us clean this environment, because it is not an easy job. We have learned that flowers, plants, trees also have life. Franka Simusungu musomesa ku ssomero lino era nga yakwanaganya pulojekiti ya Green Schools mu ssomero liko byatangazza ku nteekateeka eno. Abaana bano gy'emiti emito mu maaso bwe bagenda otuyamba. Tulaba nga bwe tusimba emiti ensi yonna nejjula tujja kuddayo mu mbeera eri eyaluli gye twalimu. Dorothy Kigunda amyuka omukulu w'essomero alaze olugendo gye bavudde ng'essomero nga bateeka essira okukuuma essomero lino nga lirabika bulungi. Nyumirizaamu kubanga Mengo tukuuma nnyo ebyobuwangwa. Ssomero lya Buganda, ssomero lya kkanisa, kati bwe tubeere n'ebintu ng'ebyemiti emikadde nga bwe mugirabye tugyenyumirizaamu nnyo era tugikuuma. Ono alaze nga benyigidde mu mpaka ez'okutaasa obutonde ziwerako era ne baziwangula ne baza New Vision olw'enteekateeka eno. Initiative ya Vision Group yajjira twagisanyukira nnyo kubanga twalaba abantu abawagira ensonga zaffe mu ssomero ate nga nabo batukwatiddeko. Adrian Bali Wanika yakusakidde eggule lino.